Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amanya nze Umar Kakumba mpita Professor Umar Kakumba ndi oba Dr. Umar Kakumba. Mukira Junior School tweyanziza nnyo kubanga mutukyalidde olwaleero okumanya essomero bwe lifaanana. Nze chairman wa Board of Directors oba era nga ndi director mu ssomero lya Kira Junior School. Essomero lino twalitandikirawo emyaka mitono gigenda myaka nga mu 7 egiyise, naye ku musingi ogw'okuzimba abaana b'eggwanga omugigi omuto okubanga babeera abanywevu nga bali bamaanyi mu misomo abantu gye bayita egy'ensi eno, egy'ebyensi, egy'ebitambula naye n'ebyeddiini. So tutambuza amagulu abiri, theology bye tuyita ebyeddiini, omuntu obyemyoyo ate nga biyamba nnyo mu kutambuza obulamu bw'ensi eno, ne gye tuyita secular education. So omwana tubajjira ddala wansi okuviira ddala ku pre-primary oba early childhood education. So we bamala early childhood ne tutandika primary paka P7. Kakati ku theology tugitambuza okuva ku early childhood ne batuuka mu kyomukaaga. Mu kyomukaaga we bakolera ebibuzo byabwe ebyakamalirizo ebyandibadde nga bye tuyita PLE, tugiyita IPLA, Islamic Primary Living Education. Kati abaana ne banga babuuzibwa mu subjects nnya nga mulimu okumanya fiqhi, amateeka g'eddiini, mulimu okumanya olulimi oluwarabu language, mulimu okumanya empisa ezo omwana zalina okubeera nazo, n'okumanya ebyafaayo n'emisingi eddiini kwezimbiddwa. Kakati omwana bw'akola ebyasobola okweyongerayo n'agenda mu biraali n'asoma idaadi n'akola ne thanawi eyandibadde yenkanankana nga senior 6, naye ng'omusingi wano tugumuwadde mu Kira Junior School mu line ya theology. Kakati bwe tugenda ku secular era nga bulijjo kakati ffe ate ekintu tukikutte ku mutindo ogw'enjawulo nti olwokuba nti Ministry of Education n'eggwanga lyabadde liri mu nteekateeka ebbanga ddene okukola enkyukakyuka mu byenjigiriza, abaana babe nga balina emikono bamanya bintu bye basoma mu bwongo, baba nga basobola ate okubikolako mu mbeera ya bulijjo ne babikwatako oba ne babigezesebwa nabyo ne baba gye bayita competence based. So ffe kyetugezezaako okukola kwe kulaba nga essomero tuli equipinga, tuliteekamu ebikozesebwa bingi. Kati olwaleero luno bwe mutukyalidde aba PAL FM tulina science fair, science exhibition, era nga mu byo abaana bagezezaako okwolesa ebibadde nga basoma n'abasomesa baabwe. Omwana ennimiro tugikuleetedde ne tugijjayo ne tugireeta wano, ebikolebwa mu nnimiro byonna ebisimbibwa, okukungula abaana abaagala okukola obwa inginiya nabo n'ogezaako balaga amasanyalaze bakola batya, bajja okubawa idea omwana abe nga akyasobola okukola ki, okumanya nti nno kano ka soketi bwe kaba tekakola oba gundi oba fuse eyinza okuba yakubye, omwana n'abaako ne idea ng'amanyi nti oba balubu bweba eweddemu oyinza okuba nga yeetaaga okukyusa bwe kuti n'okukola kutya, teba amasanyalaze bwe gaba gasootinze oba kyetaaga kujjako main switch n'ebintu ng'ebyo abaana ne babeera nga babeera active ne bamanya. Naye omulembe olwaleero ogwa tekinologiya n'ebyuma byonna kompyuta tubadde nabyo tubiraga abaana basobole okuba nga ekifaananyi ekyensi bwetambula olwaleero n'omulembe gweriko babe nga basobola okubitegeera bulungi, baleme kugwamu bigwe obanga babisoma mu bitabo. Bwe basoma mu bitabo tubijjayo ne tubireeta ne tubibalaga ne babikwatako ne bamanya bikola bitya, bakanika batya, kino kitegeeza ki, n'ebyengeri ng'eyo. Bwe kuba kuzimba ng'okwo n'omanya nti okuzimba bakola bwe bati, musenyu batabula bwe bati ne bakola batya, oba kwokya byuma okola entebe zino ne balema kulowooza nti entebe ze balaba oba ziva bweru zijja nkole, baga nti bagatta ebyuma bwe bati ne bwe bati ne bakola bwe bati ne bwe bati. So omwana okubanga asobola okutegeera ebyo byasoma obusomi aleme bikwata bukusu, bibe nga bisobola okuba nga biyingira mu bwongo obwo. Tugezezaako kinene okulanga essomero lino tulizimba era emyaka tubadde tukolera ddala bulungi ng'abaana baffe bali ku masomero ataano agasinga mu theology mu ggwanga.
theology ebibuuzo bya IPLE Islamic PLE batula kati amasomero ndooza gagenze nga 5 n'omusobi mu ggwanga lyonna naye tuli mu masomero 5 agasooka alhamdulillah ebbanga lyonna mu secular naye omusingi mulungi abaana bafuna tetufunangako grade ya 3 mu kyasomero litandika abaana baffe bayitira mu first grade ne second grade abatono ekyo nakyo kyebaliza Katonda naye ng'essomero twalitandika ku nga bannabyanjigiriza nze ndi professor Makerere University era gye mpereza emyaka 5 ng'omumyuka wa vice chancellor wa Makerere University kati ne bannange bwe tufaanaganya omutindo n'emirimu gye tukola bannabyanjigiriza twekuŋŋaanya ne tugamba nti aka tukole essomero naddala ery'omusingi omugumu sobwe bwe twegattagatta ne tutandika Kira Junior School ne bannange directors abalala ne tuba nga twagala tugende ati tujja kukomya eno waggulu gye tutuuse ku level ya masters na PhD ate twerabire wansi ku musingi ensonga lwaki ffe twalasalawo okugira ddala wansi ku musingi era bye bino bye bimu ku bye tukola environment tugikozeeko bulungi ebyenjigiriza abaana tubaliisa bulungi tulina ebisulo baliya bulungi bambala bulungi obuyonjo ebinaabiro bw'obiraba abaana amafumbiro bafumbira ebyokulya bye balya menu tulina n'omuzikiti munene n'ebyemizannyo nabyo tubisoosowazizza omwana okubanga obulamu bwe bubeera nga avaamu agenda okuva mu primary nga omwana mujagujagu akyasobola okweŋŋanga embeera y'ensi olwaleero nga bwe twetaagisa okubanga omuntu akulanga munywevu nga mumalirivu ng'alina character ng'alina empisa kikulu nnyo kubanga abazungu bagamba waliwo ka proverb akagamba nti when the morals are oblique intelligence gets tainted. However good the one's morals, once the morals are bad, somebody's morals are terrible, obanga ziri oblique ng'empisa z'omuntu tezirabikako nga mbi ne bw'abeera mugezi atya obugezi bwe bufa ttoge ensonga lwaki ekyempisa tukisoosowaza abaana ne bamanya balina okubuuza abantu balina okuwa abantu abakulu ekitiibwa ate nabo okubawa esteem nti bw'aba alina ensonga bw'aba alina ekimunyigiriza asobola okwogera nga munywevu nga ali confident alina obumalirivu naba nga asobola okuba nga omwana akula mu nsi muno nga atuuka mu secondary ne mu university nga yafuna omusingi ogumu wa character alina eddiini kubanga eddiini kikulu nnyo ffeffe ffenna ensi senga teyalimu ddiini abantu bandibadde misfits, social misfits bandibadde buli omu akola kyalaba wandibaddewo anarchy naye olwokuba tumanyi nti tuli ku nsi mu kaseera katono tulina obuvunaanyizibwa Mukama Katonda bwe yatutondera era obuvunaanyizibwa tulina obutuukiriza ate ng'ebbanga lyonna ensi eno tujja kugivaako ate nga yo tekisinzira ku myaka muntu gy'alina essaawa yonna naye ng'ate tulina n'okusinkana Mukama Katonda okubanga tubalibwako ebyo bye twakola n'obuvunaanyizibwa bwe yatukwasa mu nsi kati ekyomuntu bw'akimanya akula nga wabuvunaanyizibwa ate akula nga alina okusaasira eri abalala ate akola nga alina obuweereza bw'aweereza ng'amanyi nti alina olunaku lwajja okusinkana Mukama Katonda abe ng'asobola okunnyonnyola ebyo n'obuvunaanyizibwa bwe yalina mu nsi muno kati bye tugezaako okuzimba essomero n'abaana okubateekamu omugigi omuto eggwanga lyaffe libe nga mu maaso eyo liba n'abantu ab'omulamwa era abantu ab'embala abajja okuligasa nnyo fiizi zaffe bw'ogenda ozitunulako ebisale by'essomero nze n'abalala banjulira naddala abazadde baffe abatuwa abaana tuyingidde mu baana nga 9,900 tugenda mu 1,000 naye mu myaka emitono abazadde batwesize naye ng'ekimu ku byo fiizi zaffe nsaamusaamu era nga zisoboka kubanga omwana nga tumuliisa oba nga tumutambuza kuba waliwo abadde waliwo n'abasula wano naye omwana nga asoma ebya ddiini ng'asoma n'ebino ebya secular nga bwe tubimanyi obulungi mu bufunzo bwo oddukanya amasomero 2 mulimu kati wandigambye nti yandibadde asasula fiizi za mirundi 2 naye asasula fiizi za mulundi gumu tubawa yunifoomu wano beetaba mizannyo beetaba mu bino ebiri practical kati nga bwe mulabye mu exhibition
ekyo ate n'omwana ne tuba nga beetaba mu bintu byonna ebyemizannyo ebibuildinga character ne values z'omuntu okubanga tubiwa omuntu ekyo kibadde kituyamba abazadde batuyambyeko nnyo era bwe tuterenkanyiza bwe mutyo n'okulaba nga tuteekawo ebizimbe bino oba essomero tulizimbira ku musingi gwa ddiini ya busiraamu weewaawo nga n'abamadiini amalala bangi abaana tubalina kyalo ojja kusanga nga ebitundutundu kumpi 20 eby'abaana be tulina abayizi nga si basiraamu naye ffe tetusosola era nabo bakadde kaabwe bafuna abajja ne babasomesa okukwatagana ne Christian religious education naffe ne tuba nga tusobola okuzimba omusingi bwe buti so bwetyo bwe tutetenkanya naye nga twandyagadde nnyo gavumenti yereme naddala tetuganye emisolo tusasula abasomesa bwe tuba tubasasula tuba tulina staffu kakati esukka abantu 100 tulina staffu eringa abantu nga 120 abasomesa then ne basapooti kati abantu abo basasula emisaala gyabwe abantu abo okubanga kola tusasula payers you earn nga amateeka bwe gali ne tubeera nga tudeclaringa ne gundi ne income naye nga emirundi egisinga tetunatuuka kukola magoba nti gali awo ffe tukyayagala tuzimbe ekintu kakati oluvannyuma essuubi nti abaana be baneeyongera tujja kusobola okubreakinga even tube nga tusobola okukola ki oba okubaawo nga tufuna ne ku dividends naye nga bbanga kati concentration tukyagitadde omusingi kuzimba musingi gwa ssomero omugumu nga tetutunuulidde nnyo magoba kuba ffe emyaka nga 7 tuteekamu buteesi tetulina kye twali tujjeyo n'ekimu ate nga twewala nnyo okuyingirira amabanja agazi banka so ku busente bwaffe bwe tufuna ku misaala gye tukola bwe tugezaako okuleeta ne tuteekamu mu kuzimba institution yeno.